kigayibwa ndi Bamulekwa bannakajja John era omutuzi Natete ku ttaano Mirembe Zone ng'azaala abaana 10 nga babiri baali bamukyala wa Kabale mu kifo kino ekyayiga Filipo Igabwe yali ayagala okukozesa ekifo kye abadde bamutwala mu kkooti y'okumwanga tunga bamulanga kusalimbira ku ttaka lyabwe nga bagamba nti kitaawe teyali muguza. Kkooti yasize omusango n'eragira abaana bano bamuka ekifo kino erayiga akikozese kata ebyokwerinda nga akulemeddwamu Ose owe Natete Kinobadiya w'ebikokoto Kalyango Samuel bagenze mu kifo kino okuteekesa ebiragiro bya kkooti mu nkola. Alagudde omukyala gwasanze bategula ebintu byabwe kye basusse okukola oluvannyuma nayogera nabo ne bakkiriza bano balibiddwa nga bafulumya ebintu byabwe mpolampola abweru ng'eno Mulekwa omu ayogera ebikankana wakati maziga n'okufulumya ebintu. Yatuliddemu olubakuba ebigambo byandayogera ku kyalo nga byonna bituddira naye kale tulemu omutovu katuzunge nga bwayaga alina abaana alina n'abaana yatunda tugamba ye yatunda atya nga tamaze kugamba abaana kyebakole tumanyi tataffe tatundanga bano badde bakola ebintu byabwe mubukujjukujju. Abazzukulu bazze ne batandika okwogerera Wannyindo wa kkooti azze okuba ekibaati ku poloti. Bategeeza n'ensonga bagenda kuzongera mu kkooti kubanga ekifo kyali kya jjajjaabwe. Abatuuze bategeeza nga Nakajja bwe yatunda ekifo kino. Abati yatunda kiki abanga bakwano yaguzaani mukola eno yanga yalumiza nti yagula mulabe ekiryamu tekivuddeko obuzulu nabonabona basigaddemu. Mu kuwaayamu neyiga alambuludde engeri gye yagula ekifo kino ku Nakajja ku Bukadde 200. Kubanga ffe twagula ku muzeeyi yennyini yaliwo nannyini yafa n'asigala nga abanja ebimyu 10. Mwagula mmeka twagulawo 200 kati bwafa abaana abasigalawo ne bagamba beerondemu abaana babiri babeere ba administrator owulidde baana 10 ne beerondamu abaana babiri babeera ba administrator ne bajja nnyumu zaabwe 10 nazo tukola ki etuzibawa naye ate kati newabeerawo omwana babiri balemerawo wano. Ategeeza nti kirungi bennyini baddukira mu kkooti wabula ate ne kubasalira tibaveewo. Kati omusango bwe twagusinga ne bamugamba n'okusasula ssente zaffe nti asasula ne tubireka. Erias Kyagulanyi akulidde mu Bawannyondo ba kkooti ategeeza nti azaatuukirira abakyala bano okulaba nga bamuka ekifo n'okusigala n'omugagga abayo ku ssente naye nga bagaana. Liza Matene yakusakidde eggulire ku lwa Bukedde TV.